teri asobola kukikola ki kukigattulula. Naye gwe buli kaseera bakupangulula, n'embuzi eyita mu maaso go n'ekupangulula, n'enkoko n'ekupangulula, omuntu n'akupangulula, oli n'omusanga nti oba gundi ampanguludde, nga naawe okyenyumiririzaamu oli biki bye bapangulula buli kaseera. Gamba Mukama akugatte, kubanga kyeyagatta teri asobola kipangulula. Amiina. Kiva mu mutima. Mukama bwana kutondamu omutima omujja, bw'ona okuuma omutima gwo ne batateekamu ebyo. Twebaza Katonda olw'obubaka bw'omutima musawo. Omutima Bayibuli eyogedde ekiri twagala kuva Luka 6:45. Omuntu omulungi ekirungi akijja mu tterekero eddungi ery'omutima gwe, n'omubi ekibi akijja mu tterekero ebbi, kubanga ku ebyo ebijjula omutima akamwa bye koogera. Wulira, omuntu omulungi ekirungi akijja mu tterekero lya mutima. Kati kyebavudde bagamba kuuma omutima gwo. Gwojja kuba oli mulungi ogati nva na maaso ga Mukama nva kusinza. Omubi ajja ateekemu, otuuke wali osinga n'olega nze tomumanyiira, ng'ekiri mu mutima kitandise okufuluma, nga kitandise okuyiwa, kijja ne kibimba ne kibeera ne ku mumwa wano nga kireebeeta, anti omumwa mwe kiyiikira. Oba otambula n'ejjinja ne kisuula oba n'okubawo ekigambo nga bwe kiti kiva mu mutima. Oli n'akwekanga naye ono naye mulokole, ng'ekintu kivudde ludda wa omutima. Bameka ng'omanya okukuuma omutima gwo? Eriyo omuntu asobola okujja n'akusosonkereza. Bameka ng'olifunya akusosonkereza, ekyamazima n'akucojja naye nga temuli kyayiwa. Mukama agwenye musa. Eriyo abantu nga n'akucojja alabe naye ne Katonda n'asobola okusindikira omuntu akusukunda alabe gundi gwe wanywera. Oyinza ogamba nti Setaani yekka yajja naye ne Mukama akuwendulira. Bayibuli egamba nti Katonda n'atuma Setaani eri Yobu alabe oba atuukiridde. Abaayi kiyinza okuba nga kigezo Katonda akutaddewo n'ateekawo omulabe n'ogamba gundi ono amazeeko emirembe buli lunaku ampangulula. Lw'oli linywera n'oba nga tokyapangulukuka toliddamu mulaba, kubanga aliwo lwa nsonga. Naye lw'olinywera n'oba nga tokyapangulukuka togenda kuddamu kulabwa kupangulula, kubanga oliba omuwangudde. Amiina. Tuyimirako ku bigere byaffe. Ndi bbumba gwe mubumbi, mpangulula omutima gwange gwonna oggyemu ekitagwanidde, ompange buto ompangemu obulungi Mukama, onzijuze beeranga mu maaso go n'okutuulamu okwagala kwo. Weebale Mukama kubanga okikola. Wanika emikono gyo mu Katonda. Tuli mu maaso go. Leka omwoyo wa Mukama ayite mu bulamu bwaffe, atuule munda yaffe, kubanga ffe tuli nnyumba yo. Gwokya era nnyimirira ng'omuweerezaawo okunenya amaanyi gonna g'ekizikiza na buli mwoyo gwonna ogwewaganya munda yaffe. Fuluma ogende. Ffe tuli baana ba Mukama. Omwoyo Mutukuvu yalina okutuula munda yaffe, era kyenva mwaniriza gye tuli. Mukama nkwaniriza jangu ofuke. Leeta okuwonyezebwa munda yaffe. Leeta obulamu obulungi ayi Katonda. Leeta essanyu erijjudde munda yaffe. Leka okusinza Mukama kubeerewo nga kufulowing nga kutambula munda yaffe, kubanga oli Katonda. Era njogera okuwonyezebwa Mukama, njogera okuwonyezebwa Kitange okw'omuntu obw'okungulu, omukono gw'ogukolanyirizibwa. Eriyo omwana eyazze ng'anyigirizibwa, eriyo omusajja eyazze ng'anyigirizibwa, naye oli Katonda awonya. Leka omukono gw'oguwonya gutambule, leka omukono gw'oguwonya guyite mu bulamu bwaffe, guyite mu magumba gaffe, guyite mu binywa byaffe, guyite mu musaayi gwaffe, kubanga oli Katonda alongoosa kifulume. Gwe Katonda z'obu
okujja za bujja mukama wange Yesu. Teeka obujulizi mu bukamwa kaffe, teeka obujulizi munda yaffe. Erinnya ery'eggulu mukama kitange leka liweebwe ekitiibwa eri abali ebweru, eri abali mu mawanga. Taata basisinkane, ntuma ekigambo kyatambula eri abali mu maka gaabwe nga baluliddwako emirembe, omubi nga bakijjanyiza, emitima gyabwe nga gimbanguludde, tewakyali ssanyu. Ataddemu mazinga meerere, ataddemu kunakuwala kwerere. Naye mukama wange Yesu gwe Katonda atonda, bangulula byonna ebitagwanidde. Si wabeerewo okuwangula okujja. Nsabye omwoyo w'Omukama okutambula ku bulamu bwaffe, okutambula gye tuli. Ayongera okuzaala emirembe, anyweza obulamu, kubanga omwoyo wo bwe bulamu.